asangibwa ku Nabukera Plaza level 2 shop number H15 H16 wali kuchitibwa ekyokwambala yesula mota gamba genda mu junction ya Salama Road ne Kalenda okiriramu wansi katono opposite amafuta ga Africa kuche motoka wali ajabba buli kimu akikkolera bingi ebadde bitambula mu ggwanga Uganda nzize ne chairman we Bunnamwaya DJ Jacob Omutuuze the baddest okutema ensonga chairman Bunnamwaya gozina ndesani leero lwaki agala ndete chairman njala nyo leta DJ Jacob Omutuuze Jacob Omutuuze teyeri antama Jacob Omutuuze talina kyakufiirwa yayogera ekinuga kiwunda naye chairman we Bunnamwaya kugizibwa Jacob alina ekyokufiirwa alina okutereeza bannange kati abantu be Bunnamwaya banandaba batya nga njogedde point wenti ekibiina kyange kyempagira ekya Nuupu nkufuna abantu bagano kitegeera nti emibiri guno omubiri gwetisse abantu babiri bantu basatu bayida we ate awo okusatu yani Tata Melissa mwawufu nnyo Tata Melissa tetutatera kujja mu kamera tatera kujja yefa tutajjanko mu kamera naye ayajjako teyajjanga bavumye Melissa uba kugamba mbu wakola ki wamumenya awo Tata Melissa yasobokayo musawo kajja mu mama Ramu musawo Siram baramusiza ko banyama ne basewo amanya bamita kugizibwa Jacob agakola sente DJ Jacob Omutuuze tusinzidde ne Bunnamwaya ebyala 15 ebisanga Bunnamwaya division yetusinzidde mu makinde Sabagabo otwala 15 15 villages byonna muri mutwe nze head of the security kinkata ko president okujja mu Uganda president okujja mu kitundu kino okuvairawo wabazze andi bajja malalaga walidde kati protocol abantu batamanyi nti protocol olayiranga nogantu ndayidde okolagana mu government ya President Museveni onomu ekitiibwa oyagala obatoyagala nkufuna you have to respect him even if tomwagala even if omwagala you have to respect your protocol mu mateeka kiwetu wetambula oyagala obatoyagala alino kakubule ne President Museveni omulaba atiisa matu batinya basobola okuyimira maaso ge ne bamugamba ABCD nkufuna omulaba yajja ku debate n'omwesunze bitya debate n'agitikka mu debate baki batuddira mu debate bajja giddamu bagituddire mu mwana njagala ne bana balala bonna debate kati efuuke jeno obudde bujja kuba tebuliwo bagikole mu bibiina byabwe obudde bujja kuba tebuliwo Uganda nnene njasa okujjako ebifo ebyenkizo ba MP ekifo ekyankizo nnyo because kiteeseza ensi nkufuna kyokusindikayo obubaka agera okulya lwe esente nga tasobola kera makya kuyimira ku flo kwogera kiba kibi tukole debate ku MP ate ndi awo nga ndaba abantu b'emityala nabo nga bane batabuse abantu b'emityala nabo bekubamu ogutaaka bagambye omukulu zaake talina kyabakoledde n'oluguudo lubadde lutwala n'oluguudo olugende wajjajjaawe ate opponent yalulimi zaake takola nguudo ekyabantu bakirabira nnyo zaake omulimu gwe gwakuteesa ku floor of parliament nkufuna sikola nguudo zaake asobola okusaka oluguudo nange mutyala tuli bubi oluguudo ne baluza ku municipality oba ku division n'olikola zaake omulimu gwe yabagavvansi mateeka walekebera amabere kiti ambale ntereza microphone atenza amabere nina ndi mukazi walwala ekita sengo galaba nga blikasera nabata talina mwana ekita avai obale tanyonyera abantu b'emityana balina okumanya nti omulimu gwa MP ogusingira okubaga mateeka agafuga Uganda omulimu gwe si gwa kuziika si gwa kwaba ennyimbe nkufuna si gwa lwakuba kati oba MP baweddemu ensa ate ba MP nabo bagadde nnyo abalonzi nga bafudde kyova bona bagula ambulance balina idea eyagala muntu mulamu tebalina malwaliro okukwata millions $800 n'ogula ambulance ng'ekinane ekyo kisobola ozimba akalwaliro akatono akatandikibwako fana kalwaliro akatono ekinane kisokolera abakazi 10 business so ninga Uganda gwe omusingi gwe bazimba ogwa politics
nti bw'omala okulayira gula ambulance. Kiki olaba ku mbeera eyabadde Mityana? Embeera eriyo Mityana ekyomusatanda zaake era wagira NRM. Embeera eriyo Mityana yakusabira busabizi etya era zaake wabanga bamukuba babagaye naye bamukuba kiri anenge bagenda okulonda anenge bagenda okuzaayo bonna opponent babakuba zaake agenda mu bisanja bisatu bagayagera mu kisanja ekyokubiri ab'Emityana bagamba bawe ebisanja ebyo tebakwongera kyakusatu vaayo tutekeyo omulala which is good by the way bisanja biba bibiri omuntu ng'ovaayo ngo batekayo omulala zaake ayagala ekyokusatu but end of the day nti zaake eyo omulimu gwamukoze gwe bamusindika kulabisa alabisizza akoze buli kimu kiraga nti alabisa sabe Mityana mu mbanjiza bwereera akoze kyekyo bamugamba kulabisa. Omuntu wajja n'agamba mbu opponent we ayinza okuba yasetinze bano abamutuufu ate abamutuufu naye kisoboka by the way because ebyobufuzi bimuli abantu abatalina kiddako naye nga alina kuvumirira gwe alina kuvumirira gwe afune obuganda alina kuvumirira gwe akole werabidde girokinga bana omwana kaswiti alina kuvumirira gwe alyoke afunemu tegeera batakuvumirira tafunamu so politics ali so cheap ennaku zino nti abavumi kibandi noba MD tebuli mu kitiibwa kabo bwa meya kabo bwa chairperson tebuli mu kitiibwa because kyafuuka ng'ekintu ekivume kitegeera musize wabweru bameya babawa ebitiibwa ne ba MP naye wano babirabira tebakitaba nnyinnyinyi mu makulu just abantu simanyi kyabatuuseeko edda twali MP ekitiibwa kabe meya kabe chairman nkufuna naye kati kyafuuka avumibwa ayisibwamu amaaso akolebwa buli kimu nze wange gyendi omukazi omusajja yavuma ne mukazi wange gwenjaga yangamba tanze ku mukazi wa mukyawa dda olw'okumuvuma kulikayo mu babitusi twavuddeyo mu babitusi I was so disappointed but now so happy reason being nti bapafuminze bulungi atayaza bizabadde on point sound yabadde nungi attendance yabadde nungi ey'abantu backup babadde balungi lighting yabadde nungi just olugezigezi babadde lungi lutya ba stage manager Bush yabadde producer okuproducer zigeza ndebera stage manager omanyi mulimu ebintu bintu tulina okukkiriza nti omusingi gw'abaka miliyoni bagusiga nga basemberedde bafaani nnyo kati gwokola show nga we distance nze ku fan twaga ne fan ajiko ne ku stage nkufuna that is a bad thing bere mukaliya yo omusajja aguze meza milioni 3 ni mujja ne mumusitula just amazina gwa musitudde okolera mitwala aga bawunsasi wa kizike wabiri bakumi so nabadde disappointed mu share bit to sinti mu bulamu bwabwe balinnya stage z'abantu abalala ku shininga nene batuke kiseera nga baagala bo baberenga 10 years eri ku etunulidde bo bokka nkitegere ne mu 10 years omubaddemu abantu bakoleganye nabo mubaddemu ba presenter mubaddemu ba producer mubaddemu ba songwriter mubaddemu ba TV presenter mubaddemu ba promoter abamu bawo omukisa babeere ba MC fane kwekyo banjule kulayo kati waliwo breakinga ugandi bulimba for soka producer wono muyita yogere bane twa producing bulimba ABCD 10 years you're celebrating 10 years nkufuna usiga just twabango creativity ate no kwaga kwaga nti omanyinyo kintu kibinyo no profile of B2C bakulide mu ngalo za show zaba abenjawulo tibaba mamukisa performing ekisimanyi wakyava nti wobogera kwa share 10 years erina kubeera kumwe okubekalamba tebinyuma era adula abantu audience bajimbire n'engeri ddala lema yazze neyimukamuko kati nesanyukamuko ekisokera ddala nti hit songs ontono good songs enyingi good songs tetusobola kusitula omuntu akufunira butuziwa hit song lusitula omuntu mega hit lusitula omuntu so bad ne mega songs ntono ne hit songs ntono good songs baadde nazo enyingi nga wetagako
favor y'abantu abalala bantu abaddewo awuliramu okuyimba wabaddewo ninalozi babadde abantu banyabaze abataba kuyimba Waikibenda abaddewo nali ku table emu ne Waikibenda bitusi performance yaba bitusi yabadde nnungi tebakoze yaso yaabwe nnungi yaso zaabwe zasanyusiza nti ne Bobi Rush yabadde omulanti no asoundinga okyowulira ku Sydney babakapu babakoze bulungi nnyo kusinza ku shezibira ku Hotel Africana nti sound yabadde eri famu nga tewawaala ate ne audience mwabadde okusingira ddala bakazi show yabadde nnungi nfuna wakati bakoze record but show yabadde nnungi lwaki ogamba mbu olugezigezi lwasusse olugezigezi omuyimbi atako abeera n'olugezigezi omuyimbi ataaga bayimbi balala kushiningira ku moment ye fena mu bulamu bwensi twetagagana nkufuna teri muntu ali atetaga munni akawuka katwetaaga nawe wetaaga akawuka wetaaga ettaka n'ettaka likwetaaga wetaaga empewo n'empewo ekwetaaga bw'oba toli mu nsi empewo tekola makulu ensi ekwetaaga naawe ogyetaaga bw'oba toli mu nsi ensi tekola makulu kusigira ensi okubeerako obulamu but end of the day nti gwe muntu obanga toli ku nsi ensi batalina makulu gekola so bwe tubanga buli muntu yeetaaga munne waliwo ensonga ati neeriiso olizibe lyerifa lyeritwala obuvunaanyizibwa bw'ekifo kino okitegeera okutukuna ekufa kutwala obuvunaanyizibwa bwako okitegeera so twetaagagana just salaba ensonga lwaki bakikoze nti bo bukabe balina okubeera ku stage balina kukkiriza Rema n'abakola ekeka okubeera ku stage yekka bakazi be babawerekedde Rema Aroma Omega ne Kalo Kalo ki Nantongo kolabo era zokka ze bayimbye kolabo yo kavaayo tebakoze ne president wa Nigina n'olimba tebalukoze babiyimbye lwaki tebamuyita president wa Nigina oyo abayisamu naye egaali bajja kuyimba naye mu tours kyemmanyi atuwa taliiko era yabamma bakola enyimba Tanzania eyo edalasa president wa Nigina nazikuwala nagana zifu ate n'abanyigira okuyimba ku mukono okuwerekerako yakola ebingi president wa Nigina obulanga omwana naye muzibuzibu ye WhatsApp president wa Nigina omwetaakoza nnyo president wa Nigina oyo babeera mu kamera bamuntu mulungi nnyo ate yali muntu nga tanakujoyininga NRM nfuna naye bwe yajoyininga NRM yafuuka ekintu ekiri awo ekitategeerekeka ekisasalala bano balizanya ogw'amacuwa ne bamuyita tosobola kuyita muntu atayagala kujja gy'oli kati kolabo baligiteso giyimba balina ogiyimba kubanga yaabwe teyali yooli yaabwe limba lwabwe bakubanga oli yasinga oddufunamu ate bo tebalufunamu nfuna lwabalaga nti bayimba webali naye ate oli oba otuna enyimba zizayimba naye omweluli so sho yawedde ate abantu abasupportinze mwe bali nnyo naye aba BTC lekera okubeera selfish ne bavanga ku stage ogenda okyusa stage ne bagirekanga nkalu kitegeera bintu bitinye byanyizi abantu beddala boogera obawulira abantu mu background eno omanyi olugezigezi olwasudde abantu bangi nnyo kuleetedde abantu okwejjako abantu nga omuyimbi oyo taziika omuyimbi oyo takweta ku performing omuyimbi oyo buba buntu butono nnyo bwe buti so nga ate omuntu okufuuka omuyimbi w'abantu olina okukkiriza abalala bakushayiningireko olina okubeera n'omutima omulungi olina okukkiriza ga kano kamuleka ashayininge so kasita sho yawedde oba producer Bush yabawadde ago amagezi bwe gusoose eki idea baali baagala baida idea no bayimbi bangi bagiina bayimbi bangi nze sagala bayimbi balala kuyimbira ku show yange newebuuza gwokubeera gwe kikyoli wayita mu show z'abaani oluyimbiddeko obwerere nojja kusoya omuntu nga kanyimbemu segera just abantu bali selfish gwe kyomanya abanauganda taga kulaba omunauganda munenga webuuzeemu balakire bajja mu Uganda muno bakatanaiza babayimbi bawano lwaki bakatanaiza nga tosheba esho ebeeranga muntu omu kituufu ba Wizkid Diamond agenda kujja ku Coffee Festival nalabyeko Kenzo kuliko president wa Nigina n'abalala lwaki wakiriwo ekiti so kubeera selfish kugana kushya ekyo kiri mu butonde bw'Abannayuganda tebaagala nnyo
era Pisco yabagambako nti abayimbi be Uganda balina ekizibu kimu kyokka kiriwa bali selfish bagala nnyo okwekuba enkukola bali ate bategeera Gwendadi yavuddeyo ng'awanda muliro ng'aga abasajja temutabayagalizaako wadde lwaki mwali wadde bashumi ne bayimba gw'okutte gobba Gwendadi 100% mutuufu era mwagira Gwendadi Kenzo yakola bitu sibu bakoze bani Aroma sibe bamuwa akayimba akamutunda mu bantu okuwa n'okukola kintu kyanjawulo Gwendadi ali statements ayogedde nzikiriza ng'ensonga eriemu nti bonna abayimbi bali mu Uganda babaako stage okuperforming okubeera kiki bali kituufu kuba naye yakyogedde nanga mwakulira ku stage z'abantu balala ezo stage waki abantu bazagala ziperforminga ko zibaleetera okubeera nga baguma olwo omwana muwala oba Yeshumi Love yagulidde abantu ba tiimu ye tikita 50 ejejejo ninga yagala kujja kuyimbako olimba olwo alina olimba lweta maama Yeshumi Love bakulaze nti nekiyakoze tebakirabe mu kyamakulu yabatuukirira yamanyi nti wenzije n'ensasula nze singidde bwereere yasasudde ne manager n'asasula n'abali ne tiimu ye n'esasula ajje wali nga byamanyi nti show ebeerayo ojja bakuwamu wate byabaddewo baade show yaluddewo kutandika yatandika 3 n'eddakiika wezeyitamu kyokka nga abayimbi weebali bali mu audience bali mu kutambula batuledde kuba tukubirako biyimba by'abazungu byaba Nigeria neweebuuza waki oleetera abanigeria n'abazungu kushayininga ku show eri mu Uganda nga Nigeria newabayo show mu Nigeria tasobola kubayo oluyimba lwa mu Uganda ate n'olwo even if lukutte lutya twakabaya n'ennyimba 3 mu Uganda ezaali zikutteko naye nga nowoziba nga festival eri mu Nigeria tebasobola kukubayo oluyimba ate nalumu party after party simanyi sekyalowose lwa president wa Nigina n'oluyimba ki oluyimba lwa Baraka olwakube Nigeria okitegeera zenyimba ziringa nga 3 zazikosinze over ne tebazikuba naye osanga DJ nga ali mukuba Nigeria n'ava mba Nigeria n'agera mu nyimba enkadde eza Firigo simanyi babasi okitegeera naye nga tulina abayimbi abagala audience eyo ibalabeko bashayininge balita dancehall Chumi Gwendadi kyayogedde kituufu kubanga Gwendadi si muyimbi w'amaanyi naye yetaga audience ya Bitus naye ashayiningiremukko nkufuna kubanga nabo gye bavudde obulamu bwabwe bwonna bali batuuseeko kulikati ofu nga tebali ku posta ne beegala mutwe mutukulu ne babawa just okubeera selfish kintu kibi Mr. Lee yagambye olugezigezi lususse era n'anenya Gwendadi Mr. Lee yamwanukudde namugamba mukulu kakkana lwaki olina otubuuza lwaki twakikoze tutyo naye ogenda okolakola interview tulaba kati otandise kukola kabampaane kakale Mr. Lee kyakoze kibi Mr. Lee talina kubeera cheap word because artists are there to be criticized just kwekutiriza nsobi zo bakutirizinga kati kyewuunyisa mwakoze sheri successful n'abantu babogerako timwabadde bayimbi why do you give other people to criticize your show mukikoze yakabi naye ate kati lupoda eriemu mu show timwabadde bayimbi balala sound was on point, dress code was on point, lighting was on point, attendance was on point. She abadde nnungi ngeri package bulungi ne mistake adejo kubeera selfish nkufuna kwagala kushayininga bokka okitegeera there is no smoke without fire Uganda awali omukka tewabula muliro there is no smoke without fire kiba kitegeeza omukka n'omuliro bikombayininga wamu so mulisa muyimbi munno tomanya ani era bantu Lodi Banton asobola okugwa Lodi Banton ng'omumanyi ennyimba zeyakuba ani yamanyi nti Afirigo ani yali amanyi nti Batuma Nkiribalama Lodi Banton ba Mega D Dan Trevor takikubanga
Dan Flavor tachikubanga musajja atumuleke. Teyakuba. Tachikubanga. Omuntu achikubye omuntu yalabadde ku poster for decade. Menton Summer. Menton Summer. Dan Flavor kabi. Shanks VVD. Yayino olimba lumu Dan Flavor. Abantu bamanyi Lidi Nyomande. Gwa kabi Dan Flavor. Nzikiza nti wakabi but yeta tachikubanga babiti seba achikuba. Jeno Megadi. Bajino Megadi. Ko Jeno Megadi bamanyi. Bakuba. Baba Sudde. Sebatta. Abudu Mulasi. Nkufuna. Buli wayambuka manya one time ojja kukka. Niwo bonokka boti ngeno lese amafumu. Ojja kukkira ddanga te no lwate ntwaga kujjukira. No wangu kola sente otya. Mulambo ensi wetaga abantu. You need people. You need people to hold you. You need people to be with you. You need people to criticize you. You need people to grow with. Kati Mr. Lina agamba na Adam Green Daddy. Nze kulange njitwalanga ekintu. Waka tabanda kuzo abayimbi bafusa ba TikTok. Balina njawulo ba TikTok, balina njawulo blog. Basaka ku TikTok ngabogera. Nkufuna. The truth and day asimaye bikibi niwebuuza. Bala basaje bakopako. Kati bakopa style enyimba nyambala. Nimpisa za celebrity bazikopa. Kitegeera. Wacho oyaganya okubera common. Celebrity alina kubera common. Celebrity okubera common. Otukechera muntu stop being common. Kibi okubera common. Bakopa Juliana. Sina Juliana. Bakopa abantu bagala okufuuka enja. Gwe David anumula ngale ku TikTok bali mu bibozi. Kale tugenda okudamba patna anumula ngale ku TikTok akola bibozi na kiro kiramba nga ali okwo. Tulumbe Kenya wano. Tugenda Kenya. Ogapata bana byakola. Red Sun. Goma yako ali ku TikTok akola bibozi. Era ne mwesi atero biko ne mukazi we. Because bacha ina makuru. So abayimbi be Uganda banacho. Anyway, bemutalinge jabala mu brand but nzikiza ngamba nti sikirungi nnyo muyimbi okubanga oliya okulaba. Oliya mu kuyimba. Notandika okubeera nnyo common. Obavudde mu show Mr. Lina atulage omukyala. Jabala zo omukyala. Omukwa kyala omukyala we. Ya postinza agamba mukyala we. Teyataddeko mbu omu ku bakyala. Ekirungi nnyo sikikimanyi. Ekirungi nnyo ayagala bakyala. Waliwo oli ayagala bakyala n'abaami. Nkufuna. Niyo yagala bakyala agako n'abalaga ku bukyala nti nno omukyala. Nayagala abakyala n'abaami. Niwabeerawo oli nga ne mukyala we takyamukwatako. Kyasigala kwagala basajja bokka. Mbona yamuteekawo just kubuzaabuza. Ndi so happy nti Mr. DCC kikimanyi. Kikimanyi muntu ayagala abakazi n'abasajja. Nkufuna. Bata bisexual. Mu lulimi oluzungu akikuba left and right and center. Kisigala. So bwaba yavuddeyo kindaga nti era empozi zaabwe zasinga obbogerako embibitusi benzi bakazi. Kigera n'abatanzi simanyi baani. Dana just friend. Kale friend which is okay. Era si kibi kubeera n'omukwano. But at the end of the day nti wa Mr. Lina avudde n'abagenzi nti alina omukazi. Honorable. Atabadde yakazaala honorable. Era kansuubire nti honorable ne baba nga avudde mu parliament anasigala nga amuwa ekitiibwa. Kwaliwo omukono gwa season. Omuntu mwagalako just wakati bakayina. Kitegeera. Ekintu kisanze nnyo nti gobeera mu limelight mulimu omuntu akwagala because olina erinnya. Erinnya otandika okudiminga off nga naye abula. Wamu n'akasente ne kakuggwako. Ng'abula. Abasajja n'abakazi abali mu ndongo babirisivinga nnyo. Nadde ndaba interview ya Dan Flavor ng'ayogera ku Lydia Jasmine. Ani amanyi nti Dan Flavor asobola okudda mu kupangisa amayumba. Ne Lydia kyamumanyira era alina okuba ng'akoze interview ng'alaga omukulu byayogedde bifu. Si bifu. Era ne nnyumba nno anoonya Dan Flavor ekigambo kye yamugambye mbu kikimaani. Already mwali mu Uganda nannyini nnyumba. Dan Flavor alina ebizibu bingi. It is not common okusanga artist ng'asobola okutuula n'omuggyako interview n'atandika okukunalizinga ensi wetambula.
twakitegeeza nti tokyali artist oli blogger. Artist alina kubeera artist. Too much of anything is always bad. Nze ndi munnamawulire nsobola okwekontrolinga. Artist olina okubeera nga omuntu akuba ekifaananyi nga alowoozaamu kintu kirala gy'oli naye okuwabanga nga faani asobola okutegeera nti kati tolina magezi. Ffe onamala buseebisi mwe tetubeera na magezi. Twogera ebintu ndagiraga naye bano bwana ayogera biki biki oba kino yabadde ategeeza ki naye kati artist watandika oba nga bamu ebituli kyoba nagamba nnyo bilipazinga nti oyitiriza nnyo okukola interviews ogera kukola mistake. Too much of anything is always bad. Nkufuna kibi nnyo okubeera blogger ng'oli muyimbi nga bakusasula kulaba omuyimbi. Omanyi Michael Jackson oyo yafa naye nga y'omu ku basajja bataalabika nnyo nga wagenda okulabika nga wabeerawo ensonga. Jjukiramu ebiseera bya Chameleone nga takolakola zi interview eri w'amaanyi ne Chameleone yatandika okubeera common ne Favour n'etandika omuvaako n'atandika okwokyanga buli interview ng'ayokya. So kinkwasa ennaku okola Dan Favour ali mu mbeera gy'alimu bayita mu mbeera gy'alimu bano mutabani wange musical nzo mu ku bantu abamulera mu music oyo ne melody abo omusajja abo bayise mu kusoomozebwa kungi naye kati mutaba wangayo chance ne Final mulimu abayimbi abannoma melody Final munoonya naye essimu ye gye nnina teriiko Dim Dennis Bitoni Final ine ebizibu lwafuna oluyimba olugereza mujjaku nga waliwo ekijjawo. Final ine ebizibu ate kubanga alina ekintu kyatana kutereeza ntegeera ngayitaga kwezuula mu kuyimba mulimu eddogo ate mu kuyimba abantu bakwatamu mutakwatamu mu kuyimba mulimu eddogo mulimu ebisiyaga mulimu obwa lesbian mulimu buli muze gwomanyi amubi kitwala omuntu ali soba okuwona emizejo gyonna. Dan Favour kigendererwa ki okujja nayogera statement ezo sigamba afulumya luyimba sigamba afulumya nnungi ng'olina achievement gyogera okukola kubanga oli ogera ku celebrating atogeze ng'ogera celebrating emyaka 10 ng'oyogera gye wajja ovudde nkufuna naye obanga oli mu industry tolina kyogenda kukola tonsala otule mu kamera oyogere past yo nungi bwebanga nga we bagita kweyubula ogenda mu kintu ekirala tugeze ti Dan Favour agenda kwogera ebyayiseemu agenda kuva mu art agere mu kintu ekirala. Dan Favour agenda kucelebratinga launch ye concert ye. Dan Favour agenda kwogera agenda kuyimba gye nvuddewe tuwatula ku interview nayogera byonna byayiseemu ebyabalediyo ebyokubeera nga akuyibwa enkokola kola nete yali mwangu oyo gola Dan Favour teri mwangu tiyali mwangu zikina mwagala kunze leta nyoma tiyali muyimbi w'abantu bayi muyimbi w'abantu abayimbi b'abantu mu Uganda badde batono nkufuna naye muyimbi w'abantu teyegumiriza mu bantu bwemutuukako obonga naye niye omulabirira omusikazi ero mu ekitiibwa kyeso bani musajja Dan Favour nga nyoma bwemulaba nga ali ku YouTube channel z'abantu ayina byayogera muyimbi yafuuka blogger kati yafuuka mutementame wa nsonga ze ebigenda mu maaso mu Uganda yabadde atematema life ye for what reason kutulaga byayiseemu kati walituuka nga agenda kucelebratinga kuserena agenda kwogera ki bina wabyogera omulundi gumu anabiddamu nti naddamu nabyogera buto mbu Lydia yansibisaako naye abayimbi si bangu nze manyi sitole z'abayimbi abali mu Uganda nagikubuulidde nzo gamba gundi wati waali naye omulaba ngaali distance wali nzo okubuuza nti omuyimbi bwano gwe nageyogerako nemugamba yali akenkana muwala we bano bajja muyimba okusiya naye ate kisoboka nemugala banno banno leeta obujulizi mimbi akola ebintu ebiri weird waliwo omuyimbi yakwata omwana rap yes mu kilabu yono musajja ono yakafoolo alwaina oyo bamutanga lwagi lwasimera biki
Rajiv. Abantu abayimbi balina ebintu ebiri wiyadde kulu n'abatta n'abaloga n'afa kuliwo olina omuyimbi agenda ku makya n'akwata ekitambo kye bamutewo n'akiwa omuntu omulala nkufuna olwo omuyimbi bamuloga ekintu n'akikwata n'akiwa omuntu ali mu kibiina ki n'omuntu ali mu kibiina ki n'afa so ebintu ebiri mu bayimbi ebikolebwa mu bayimbi bingi era okugenda okwesesana sekana kubanga owovaawo afuka omuntu omulala asobola okuyola ebigere omuyimbi alinga nga sitaani yennyini omuyimbi sitaani